Abillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin wa sallam. Ku nsonga ekwata ku bibaddewo ennaku zino n'abasiraamu abamu okutabulwa nti amawanga agamu ng'ate galabikanga agatakkiriza kimu agatakkiriziganyizza ku nsonga y'okukwatamu omulaba agagatta Isirayiri oba omulaba agagatta ayitibwa Amerika. Lwaki abamu ebifo byabwe ennyimirira yaabwe yanjawulo ate ku balala ng'ate abalala nga ddala babadde bakoze ekijyawo ekisaanira ddala nti muganda wo wakuba enduulu omudduukirira. Ate ne kitaba nti ate omulala bw'alaba nti omulabe wammwe alina ky'atalina nga Isirayiri ebiseera ebyo bagenda ne baggala wali Babul Mandab al-Mandab Strait wali Yemen neggalawo tekyakkiriza Isirayiri kuyisaawo bya busobozi byayo oba n'emmere n'ebirala ogenda ku mwalo gwayo omurasharash. Ate amawanga agamu ag'abasiraamu eno mu Gulf mu Persian Gulf ayo ne gatikkula ebyamaguzi n'ebyayamba Isirayiri ne babitukkula e Dubai ate ne babiisa ku ttaka ne biyita Saudi ne biyita ne Jordan ne biyingira mu Isirayiri olw'okuba nti nno Yemen ate wali abahuusi Yemeni babonyabonya Isirayiri ate mmwe abasiraamu ate nga muli Bawarabu ate ne muyamba Isirayiri efune ekkubo eddala erigenda mweyisa ate ebintu byayo nga biyita n'amawanga gammwe ogenda okuyamba ate omulabe wammwe. Ebintu ebyo bitabudde nnyo abantu ne baagala mu kwebuuza okw'ekika ekyo nti abaayi Iran eno eyambye ku Bawarabu bano ng'ate yo Iran si Bawarabu bo basiraamu busiraamu naye eyambye Abawarabu abateesobola. Isirayiri yajoogadde Abawarabu emyaka n'ebisiibo paka Iran ezze eyagala ebayambeko ku oyo omujoozi. Etunuulidde ekintu nti siri Muwarabu n'olwekyo Abawarabu baferwaabwe nedda. Etunuulidde nti nze Iran ndi mushiya ndeka abasunni abapalestine babamalewo, ekyo Iran tekitunuulidde kubanga emanyi bulungi ensomesa y'obusiraamu nga bwegamba omuntu ng'akyalina shahada abawuwo kati n'obusiraamu bwe bugamba ng'alina shahada infact tomugoba na mu busiraamu ne bwaba aguddeko ekizibu wadde tasaala ekifaananyi kyakozesa kino ekyokungulu ye emikono agiteeka mu kifuba gwegiteeka wansi ate nga ne imaamu omu ku basunni ayitibwa Malik naye agiteeka wansi bw'ati ku bisambi. Nolwekyo ekyokuteeka emikono ku bisambi ati si kyabashiya kyokka bokka wabula n'omusunni ayitibwa Imam Malik bw'ati bw'asaala. Okay, ate bo bateeka emikono mu kifuba nze ngiteeka kugondi sijja kubayamba. Ekyo Iran tekitunuulidde kubanga mukakafu ensomesa y'obusiraamu si bwe yandibadde kubanga ate era omupalese n'oba togatta naye ddiini n'akatono ne shahada tagirina engeri gy'ayisiddwamu obubi aba atuuse okuba nti ayambibwa mu buntu nti ono tuyamba muntu humanity ne human rights humanity kati kamuyambe ng'omuntu. Ensonga lwaki olaba aba Venezuela bali Maduro abalala Guterres yennyini wayo ni baani bakatuliki naye balaba Isirayiri nti ate esussizza omuntu tebamukola bwe batyo omuntu tebamuyisa bwe batyo. Kale ne bwoba obuuse ekyobusiraamu kale omupalestine abadde yeetaaga okuyamba ng'omuntu kyekyo kyekyatwala bano batabani ba Mandela aba South Africa ne batukulembera nga ffe tetufudde nayo ne batwala Isirayiri mu kkooti y'ensi yonna. Bakitwalira kuba nti basiraamu aba South Africa oba Abawarabu no omuntu tebamukola bwe batyo. N'olwekyo ne bakunganya obujulizi
obulaga nti nno wano yalinyiridde buntu. N'olwekyo lwaki ate omuntu azze n'ayamba waakiri akuyambye ng'omusiraamu ate akuyambye kale era ng'omuntu, lwaki ate ffe abasiraamu tumutunuya ng'omubi ne twagala n'okumufaananya nti bafaanagana n'omulabe waffe ffenna tugatta? Ebyo byonna kuba kusoberwa okw'abagoberezi baffe. Nze njogera nga sheekhe, okw'abagoberezi baffe basobeddwa nga bamu ku ffe amasheekhe mwattu boogera ebigambo abagoberezi bennyini bye balaba nti tebijja, abagoberezi bennyini nti tebijja. Era ndowooza guno gwe mulundi ogusoose abagoberezi bwe basinze ennyo okuwakanya abamasheekhe baabwe, kubanga kati olimbira mu kye balabyeko. I maintain wali badde obalimbira mu bitabo eri ebyawandiika ebitaaliwo. Waliwo ebitabo ebyawandiika ebintu ebitaaliwo, balimbira eyo gye batamanyi. Naye lwaki obalimbako kino nabo kye beerabirako? Kati awo mwattu ne batuzuula nti olaba tubalimba kino kye beerabiddeko, batandise okuceekinga oba oliawo nabiri emyaka n'ebise ebitusomeseddwa nabyo abasajja ntife amasheekhe tetulaga bwesimbu, batandise okutuceekinga mu buli kimu n'eri emabega. Kati ekikwatako Iran ne Saudi Arabia, abantu kye basinze okuteeka mu ddiiro, Iran eno ne Saudi Arabia lwaki balabika ng'abalabe? Yo omulala yagambye nti lwaki balabe n'abalabe, naye nze nyinza okugamba nti si balabe n'abalabe, lwaki balabika ng'abalabe era ki ekikireeta? Ekyo kyekibuuzo kyenjagala okufunza ennyo wano, kubanga oba oliawo buli statement wano gye nyinza okukozesa wano eriko omusomo mulamba. Buli statement gye nyinza okukozesa wano nyinza okukwako omusomo mulamba, naye njagala nfunze oba oliawo bye tuligaziyo oluvannyuma omunaba mubyetaaze nti luli wayogera bwoti ne bwoti, statement eyeemu gifuula omusomo. Ekyo tujja kikola. Mbadde njagala okusooka okulaga background bano betugeraageranya bwe baba batambuddemu ng'abasiraamu oba ne batambulamu ng'amawanga, eggwanga lya Iran n'eggwanga lya Saudi, bwe batambulamu emabega, buli omu alanya kyenkana ki? Buli omu alanya kyenkana ki? Era aweza obukulu bwe aweza emyaka emeka? Kansookere ku kintu ekitibwa Iran. Iran ggwanga kkulu nnyo, liweza emyaka egiri mu 35,000 n'okusoba, 35,000 n'okusoba. Era eggwanga eryo liri nakyo tabii, lyo liri tabii, liri ku bubumbe, ku butonde, lyeteekawo mu ngeri ya mpola nga tewali kuluusanya. Natural forces zezaaliwo zezasinga okulikola eggwanga liyitibwa Iran. Lirina experience, eggwanga liyitibwa Iran lirina experience ya myaka 35,000 n'okusoba. Okusingira ddala lyasikira ekintu kye bayita Persian Empire, era n'olulimi lwalyo Lupersia. Persian Empire. Kakati oyinza okuteeka kalayini wansi w'ekigambo empire, bwe buba obwaguuga bw'obukulembeze. Empire bwe bwaguuga bw'obukulembeze, nga mu lubuto lwa empire mulimu n'obufuzi obutonotono nga kingdoms, obwakabaka obutonotono nti kingdoms zibeera wansi wa empire, nga emperor afuga, naye nga mu bantu be bafuga mulimu n'abakulembeze abatamwenkana naye ate nga tabajjeewo, kingdoms. Oyinza okulaba British Empire, kingdom ya Buganda yaliwo, nga tefudde nayo empire eri ya Bungereza, nga tefudde nti ate nze ndi empire, ate lwaki wabeerewo kingdom ya Buganda? Lwaki? Omuntu abanga empire afuna obugumiikiriza obulikawo power centers, obukulembeze obutonotono nabwo ne butereeza abantu baabwo, n'ennimi zisobola okwogerwa
wansi wa empire eyo ennimi ez'enjawulo ne culture ez'enjawulo zibeera wansi wa empire eyo era emperor tagamba nti ate nze olw'okuba nti kino kyekyangaani ani mwenna kye mujja okuba oba tolina bufuzi namagezi mindset ya empire ne ba emperors kasobera ng'oli nalo oyina endowooza enfunda ng'oyagala bano bonna bafaanane gwe nebisi oba tolowooza nga empire. Kati Iran yaliko empire nga in experience nti esobola okufuga netekijjanya abantu abali wansi waayo aba cultures obuwangwa obw'enjawulo enzikiriza ez'enjawulo ebyo bwe bityo. Kati eggwanga Iran lyogamba era ensonga lwaki oyinza okulyewuunya lwaki lifaayo nnyo ne lifaayo nnyo nti kati mu bukakafu nze ndiwo mu busiraamu awo Middle East eggwanga eriweebwa ku kitiibwa erisobola okutiibwa omulabe. Lwaki nfaayo ku bantu besogera nabo olulimi lwe lumu nze njogera Lupasha bo boogera Lwarabu. Lwaki nfaayo ku bantu ffenna tulina Kurani y'emu ekibula kye kimu naye ate eyo wali abampita omukafiiri. Lwaki ekyo tekiginyizanga tubona n'abampita omukafiiri kubanga obwongo bwayo bukulu. Iran obwongo bwayo bukulu bwa empire. Ebintu bino mbyogera mu bufunze nnyo mu ngeri esobola okutegeerwa abasomyeko ennyo mu universities ne researchers ate era ebisobola okutegeerwa n'omuntu waffe owa bulijjo bano betusomeseza mu mizikiti nti lwaki Iran efaanana bwetyo lwaki tenyiiga kubanga nti erina obwongo bwa empire bukulu. Empire bwe zityo bwe zaabeeranga. Ng'ovudde eyo ate yo Saudi eri etya? Saudi wenjogerera kaakati Bungereza yajjawo etya okubeerawo kwayo tekwali nakyo. Waliwo abafuzi b'amatwale baatuula we batudde nga bajja okutemaatema amawanga g'obusiraamu naddala amawanga amasunni gaali wansi wa gye bayita Ottoman Empire ey'Abaturuuki be baali bafuga Middle East yawo n'Abawarabu awo naye ng'ate nabo bambi teboogera Luwarabu era Baturuuki basiraamu busiraamu naye nga teboogera Luwarabu. Kati ate Abawarabu bano ne batandika okuteekawo bo kye bayita Arab nationalism. Kati twagala kuweefaako nga ffe Abawarabu lwaki tufugwa abantu abatoogera Luwarabu bano Abaturuuki naffe essaawa etuuse tubeere nga Abawarabu. Bo bennyini ne bakwata emmundu nga bazijja ku Bungereza bazijja ne ku Bufaransa ne basanyawo obwa khalifa. Abawarabu be basanyawo obwa khalifa bw'obusiraamu naye ng'obwa khalifa obwo okusinga bwafuganga Middle East eno erimu Abasunni Iraq awo wonna Hijazi kuba ekigambo Saudi tekyaliwo. Waliwo Hijazi we wali watwala Makka, Madina ne Taifa. Era ndowooza bakibaali bano abaasooka okugenda e Makka okuva wano mu Uganda eyo mu 1920 eyo pasipooti zaabwe empapula zonna ezaabatambuza baakoonako Hijazi. Gavumenti yali ya Hijazi kyekitundu ng'obwakabaka obuli munda obufugawo kubanga Ottoman Empire yali empire ngere n'obukulembeze bwerekawo munda wano. Kati Hijazi yagirekawo nga obukulembeze obuli obw'Abahashimi ekika kya Nabbi. Abahashimi ekika kya Nabbi kyekyali kifuga Makka, Madina ne Taifa paka mu 1932 Bungereza doyajja nga ekolaganye ne Wahabi Muhammad ibn Abdul Wahhab yasomesa obusalafu kino bid'a kino shiriki ani ne omukulembeze w'Der'iya awo bayitanga Najd province awali Riyadh teyafuganga Makka no eyo bali bagita Najd. Newabeerawo ne Hijazi yetwala Makka ne Madina ne Taifa. Nawali ku Yemeni waliwo gye bali bayita Asir
kati mbawe ebyafaayo ate nga si byewala byawano jjo okumanya byawano jjo nkugambe nti ne bakibali wali awo ne Gonde ne Basekimwanyi ababakooneramu abaali bafuga Makka ne Madina ne Taifa baali Bahashimi. Saudi kyavaawa kyali tekinnaba kulya kubanga kya Bungereza yakiteekawo mu 1932. Kati abagenda mu hijja mu 1920 basanga Bungereza tennateekawo ba agenti baabwe abantu abanaabagonderanga era abaali bafuga Makka ne Madina Bahashimi bwe bagaana okugondera Bungereza yabajjawo awo mu bifo ebitukuvu neteekawo banne baayo abayitibwa Abasaudi ng'ebajja Najidi awali Riyadh amagye ne gajja nga gayambibwako Bungereza. Omuduumizi eyali ne kabaka wa Saudi mu kiseera ekyo nga Saudi tennaba Amir Omusuudi azaala bana ba Faisal gwe bata Abdurrahman yali John Philip yali erinnya lye. Naye bali bagenda okuwamba Makka ne Madina nakati abasiraamu balina sensitivity mbwatali musiraamu ate tayita wano kakati kwetuma Abdallah era bamwita John Philip Abdallah. Ebyo manya genjezeko nga mugenda ku internet byonna mujja biraba. Naddala abayivu kisesa nnyo kyannaku nnyo okulaba nga waliwo abayivu ate nabo ne bakkiriza omusajja ali awo emimbali n'abazannyirako ku bintu ng'ogira bugizibu oti n'omulimbiza nti facts zizino kubanga buli information yonna ku mitimbagano gyeri ku Google gyeri. John Philip Abdallah yali kamanda wa Bungereza yawamba Makka ne Madina ku lw'Abasaudi ne babateerawo kye bayita Kingdom of Saudi Arabia okuva Najidi ne bakkirira ne bawamba Makka ne Madina ne bakkirira ne bawamba ne Asir province eri wali okumpi ne Yemen. Awo wonna ne bagiyita Kingdom of Saudi Arabia nga basanyizawo obwakaba chiefdoms abaali bachifu abaali bafuga Najidi baali baweta Banu Rashid abaali bafuga Hijazi Makka ne Madina Taifa baali babayita Banu Hashimi ekika kya Nabbi era Bungereza yabasengulawo ne bawa Jordani yingizaamu awo mu Google bagita Jordan kati bagita the Hashemite Kingdom of Saudi Arabia. Kati abo balina omusayi gwa Nabbi era be baali bafuga Hijazi Makka Madina ne Taifa ani yabajjawo abasiraamu be babajjawo no Bungereza yabajjawo ne bawa obwakabaka obuddakaawo kubanga ebyo byonna n'ensalo zonna Bungereza yazikola ensalo zonna kazibete za Uganda Bungereza yazikola tezaaliwo kati Bungereza yateekawo ebyo negenda lwaki ngamba nti kiri nakyo Saudi Arabia teri nakyo kuba yasaanya nawo abakulembeze abaaliwo nga bateekawo omuntu anaakolagana nabo naddala nga bamwe abeebaza okuba nti bamukolera n'eggwanga n'afuga ne gyatakola ki ne gyatazaalwa bo Abasaudi babazaala Najidi wama adraka Najidi kiki kyogimanyiiko Nabbi gye yagamba nti yegenda mu hadith Nabbi gye yagamba nti yegenda okuva musisi agenda okuyuzayuza umma era yagaana n'okugamba oli yamugamba nti wabarakallahu fi Najdina ya Rasulallah ne Najidi yaffe naye Allah agiwa omukisa n'agamba no eyo wagenda okuva zilzal wal fitan musisi n'ebikemo n'okutabuka kwonna mu umma hunaka yatla qarn shaitan ejjembe eriribotola umma digenda kufuutuka Najidi. Kati abawahabi abasalafu we bazaalwa mu hadithi Nabbi we kiyayogerako bwe kityo atasome hadithi eyo atanagisoma yatasobola kumanya nti lwaki buli omusalafu lwasomesa umma eyawukana lwaki buli lwasomesa n'empisa ez'okubuko empisa ez'okubuko ezaffe ez'ekigunjufu zonooneka abantu baagala kuyombera ku buko baagala kwekandagira ku buko musiramu akika ki oyo yoli Nabbi gwe yagamba nti hunaka yatalaqaruna shaitan nti ensomesa yawa ne Najidi bwerisomesebwa mu umma
buli kimu kigenda kwonooneka. Shaitan, qarnu shaitan, aidha ejjembe lya shaitan oba omulembe gwa shaitan. Qarn bwekivunwa mu mirundi ebiri ekyo. Nze n'abalala tetusobola kwewuunya nga tumaze okutegeera nabbi. Ekibi tetumanyi nabbi, tetulina kubikola bulungi nti kiki nabbi kyeyogera ku bitundu, kiki nabbi kyeyogera ku Bayemeni, kyeyabogerako kye bakola kaakati, kiki yayogera ku b'Ennajidi, abaliva Ennajidi, kyeyabogerako kyekiriwo kaakati, Abasawudi, Abasalafu, abaki bonna bava Najidi. Nabbi kyeyayogera ku Najidi, kyeyabogerako nti zilzal, musisi, fitan, yatalaqarna shaitan, omulimu gwa shaitan oba ejjembe lya shaitan liributo lya mu umma tegenda kuddamu kuba nti etaba kyekiwundu kigenda kuwona. Era fitina eyo, fitnatul wahabiya, oli wagamba nti fitnatul wahabiya ekikemo ky'obuwahabi eri obusiraamu. Abataleese mustalah jadid, abataleese ettaamu mpya, nabbi yajogera awo Najidi wagenda okuva zilzal wal fitan ne fitna. Kigambo kya nabbi kyekijjibwayo, linawandika ekitabo ti fitnatul wahabiya, ebikemo, emitawaana, abawahabi aba Muhammad ibn Abdul Wahhab, oyo agambibwa nti yasomesa tawhidi, era yasomesa nnyo tawhidi, byasomesa ne webiva. In other words, Saudi bwetyo bweri nti yo abasajja abakoloni abaali bazze okutufuga amatwale, abaali bazze okutwawula n'okugoba abakulembeze abamu ababadde bakuma ebifo ebitukuvu mu butuufu, abadde bakuma ebifo ebitukuvu mu butuufu, kubanga Abahashimi kyekika kya nabbi, Abasawudi kika kya nabbi nedda. Abahashimi abafuga Jordan, Bungereza byagoba e Makka ne Madina, be baali bafuga, kyekika kya nabbi era be baali bafuga awo. Era obusiraamu nga buli wansi waabwe bwali tebukuba kabbuli, nga kabbuli nga buno bwazikuba. Ezo kabbuli zolaba e Makka, Madina ne zakubwa bukubwa ne ziseeteezebwa, zaali ziwera fuuti ezisukka 3 waggulu. Naye mu 1906 ad-Dawla Saudiya al-Ula, the first Saudi state, muyingize mu Google, the first Saudi state eyasooka okujja newambaawo omusajja ayitibwa Muhammad Ali ow'Emisiri. Muhammad Ali owa Misiri ye yali gavana wansi w'Abaturuki, najja sultan wa Turkish wa Ottoman Empire n'agamba gavana nti genda obasaanyeewo. Era amagye nga gadumira Muhammad Ali eyali afuga Misiri ne gajja ne gasaanyaawo the first Saudi state, nge egenze etuga abantu mbusimanja bali ku shiriki, etuuse e Makka ne Madina, kabbuli zonna ezikubye nti shiriki. Abantu bonna abadde mu busiraamu emyaka 10 olwasooka nti bonna baali bashiriki okuba nti nno kabbuli zaali ziwera oba mpanvu ez'ekika ekyo. Mu ngeri eyo baali bakyamu nti bo be batuufu bokka bazze oluvannyuma. Otherwise byonna byolaba nsomesa mpya yava Najid, nga Abahashimi abafuga ekika kya nabbi era abaali bafuga Makka ne Madina ne Taifa mu chiefdom eyitibwa Hijazi, baali bamawuledi, baziikanga bwe batyo, baalinanga empisa ne kubuko kwogereza okola ki tebakuleekaaniramu. Empisa ezaaliwo bano bajja ne bagamba nti byonna tebibadde bya busiraamu, kakati ffe tuleesa obusiraamu. Nga buve Najid, nabbi gye yagamba nti yewaliva tsunami agenda okusanyawo umma. Hadithi weeri. N'olwekyo abantu bayagala okugeraageranya, omu mupya nnyo. Bungereza yateekawo Saudi mu 1932. Olwaleero ewuza emyaka 93. Iran gye yagala okugigeraageranya nayo erina emyaka 25 n'okusoba. Era nga mu busiraamu nakyogerako, ani ayogerera Abasunni?
nti ayogera abasunni mu Saudi nedda tekisoboka ayogera abasunni ye Azhar University eyakamala emyaka 10 n'okusoba Azhar so si is university ze Saudi ekitaweza myaka 10 Saudi yennyini ene emyaka 93 university zonna eziriyo mpya Makka Umul Makka oba Jamiat Islamiyya bil Madina Munawwara biki ezo nampya university kye ebaddewo ng'esomesa obusiraamu era university yali Azhar era university yo kuva emyaka 10 ebadde esomesa enjawukana ebadde esomesa enaka ne yonna Sheikh nabadde nkuyitwa nojja naye ndowooza ka Mahmoud Shaltut ow'e Misiri nga kuli ye Sheikh al-Azhar mu 1900 yazalibwa mu 1893 n'afa 1963 ya oyo eya malayo naye nga fatwa gye yawa nti abashiya basiraamu yagiwa mu 1959 yamukuba mufuti b'omu Azhar abasomereko mu Azhar bakimanyi bulungi abasomi b'ebitabo n'atasomerako Misiri nga yasomera wano naye nga muyivu omusajja oyo amumanyi bulungi ya Mahmoud Shaltut yoyo yagamba nti yajuzu ta'abbud bil madhhabi al-Ja'fari ash-Shi'i bano be bagamba nti bakafiri ya madhhabu ga Ja'fari agabashiya yajuzu tegaganibwa kuba nti omuntu agakozesa mu byeddiini era digegamu ku madhhabu ag'obusiraamu nga bwe tuyina gano ffe ana bwati bwe yagamba ali ku top y'obusunni Sheikh al-Azhar yali badde ku top y'obusunni n'okutuusa olwaleero naye bani abamugjawo abagala okumugjawo Azhar be bano Bungereza be yajja newambira ebifo ebitukuvu ekibuzabuza musiraamu waffe wa bulijjo nti ali mu kifo ekitukuvu alabika yalina obusiraamu obutuufu era ndowooza yasinga okubumanya ebifo ebitukuvu nga ne ba Abu Jahali ne ba Abu Sufyani basinziiranga Makka ku Kaaba ne balumba Nabbi Muhammad gye yali addukidde e Madina kakati olw'okuba be baali bawambye Makka si kuwamba Makka be baagirimu nga Nabbi tannaginunula ku lw'obusiraamu very good tugambe nti no be baali badde abatuufu kubanga be bakontrolinga Kaaba eyali omutuufu mu busiraamu ye Nabbi Muhammad gwe baali bagobedde e Madina azaalibwa Makka gwe baali bagobedde e Madina nga ate bali Makka balowooza nti Muhammad mukyamu Muhammad mu nsi muno mukyamu n'endowooza ze nkyamu nolwekyo omuntu si kifo kino ky'obeeramu nti kikuba right okubanga gw'osinga okubeera omutegeevu mu nsonga y'obusiraamu oba n'okubufaako okusinga omulala no njagadde okuba ekifaananyi ekyo mu bufunze ennyo nolwekyo omusomesa yasomesa obusunni n'abusomesa okumala ebbanga lyonna yali Azhar myaka 10 muli bapya yani yabaleeta Bungereza bwe mwatuuka ne mutuukiriza ekyabateesaawo ekyokwawula abasiraamu kubanga ekyo kyekyateesaawo Saudi Arabia n'obuwahabi yo Bungereza bweyita buwahabi kubanga yakolagana n'omusajja bamuyita Muhammad bin Abdul Wahhab Bungereza gwe yakolagana naye kati Bungereza ye erowooza nti system gy'otambuliramu eyitibwa linnya lyo nti Christianity kati omuntu gwe yakolagana naye bamuyita Muhammad bin Abdul Wahhab era Bungereza bayita Wahabis Bungereza bwe yajja okutufuga yategeera wa awali weaknesses zaffe yasindika abakesi bali 13 ne basooka ne balaba obunafu bw'abasiraamu buliriddawa yasanga Abawarabu balowooza nti bafugiddwa nnyo amawanga amalala kubanga Turkey etugera Luwarabu yafuga emyaka 5 yabalwa emyaka 5 yakisanga mbu bakooya abasiraamu abo abatogera Luwarabu ekyo nekikozesa bwe yagenda e Buyindi yateekayo eddiini namba eyitibwa Abakadiyani era obusiraamu bwe Buyindi ne bukutukamu ne bubeera nga tebwali bumu nga balwanyisa Bungereza
bwe yajja wano awo mu Irani yali etaddewo abantu bali babayita Bahai aba Bahaullah. Naye mu Irani olw'okuba nti erina abantu babayita ba Ayatollah, tosobola kukozesa mwana wa wansinsi atali Ayatollah, top Ayatollah waggulu, Bungereza tesobola muzanyirako. Kati ne baagala okukozesa owa wansinsi ateekewo ekitabula Bahaullah, ne bamugoba era mu kudduka emisinde yaddukira Turkey. Bwe yaddukira Turkey 1948 Bungereza yateekawo Isirayiri, aba Bahai ne bava Turkey ne bagenda balina headquarters zaabwe, world headquarters ez'aba Bahai ziri mu Isirayiri. Kati kikulaga nti senga ono yali agenti waabwe, naye lwakuba nti Abayiraani bo b'amaanyi tebakiza agent kubabeeramu. Bwe yaddukira eno mu mawanga g'obusunni Turkey. Era olwagira bateekawo Isirayiri, era Isirayiri kaana k'abazungu ono eyali agenda okubeera agenti wa mu Iran n'agenda headquarters z'aba Bahai ziri Jaffa mu Isirayiri. Kina kye kikulaga nti bano abantu abapya bano abazze Bungereza ng'etufuga, Bungereza yabalinamu omukono. Wano ewaffe mu Busunni era ne bateekawo ye gwe bayita Muhammad ibn Abdul Wahhab oba Wahabi, oyo ne ye musalafu, era naye ng'alina mission ey'okwawula Abasiraamu. Njagala bw'olinnya bw'oti emimbali ogenda okuteeka wansi akazindaalo ng'Abasiraamu tebakyali bumu. Ekyo kyo Omuwahabi yenna, omusalafu yenna waali mission ya Bungereza agituukirizza, tasobola kuteeka muzindaalo wansi ng'Abasiraamu bakyali kimu. Bagenda okuvaawo nga batandise kwesonga oyo munnabidia, oyo mushiriku, ono murtadi ono murtadi avudde ne mu ddiini, n'olwekyo murtadi ate asana kuttibwa. N'owulira mbu ate omuntu agenze abantu babadde mu muzikiti ne babakuba bbomu. Teriiyo yali akubye bbomu nga si musalafu, ng'akuba emizikiti gy'Abasiraamu nga bali ku Juma basaala bakola ki. Bungereza kye yabatuma, era omutunuulizi agamba mu bino obusatu Bungereza bwe yateeka mu Basiraamu, Abakadiyani, Ababahai n'Abasalafu, Bungereza egamba nti Abasalafu basinza okugikolera. Omulimu bagukoze bulungi nnyo ogw'okwawula Abasiraamu. Olaba baawula n'ebijja kaakati, ne mwawula n'ebijja temwagala kuziikwa n'Abasunni. Munoonya kalimbo. Abakulembeze baffe abatunda ewala bakimanyonyodde nti n'elimbo zaali ababuliriddwa mu kifo ky'okugenda obbasuula mu erusaze. Mu kiseera kiri yalinga rusaze sekanso gye yaziikanga emirambo egigudde ku kkubo ne gyebulwako bannyinizo yali rusaze erimbo ya sekanso. Mu kifo ky'okuziika abantu erusaze ani nti Abasiraamu oli wanabeeranga Musiraamu tumuteeke abuliddwako oba wala w'ekkongo waawa tesobola kumuzaayo. Awo limbo gwe gwali omugaso gwayo. Naye n'olaba era teri yayambalidde bantu ba bitiibwa abo abalina ensomesa yennyini era entegeevu okuggyako omusalafu. Yekka yabambalidde. Abasunni abalungi ennyo, Abasunni tebamwambalidde ate bakyalina empisa z'Obusiraamu. Abasunni, I want to state it, Omusunni alina empisa z'Obusiraamu bulungi nnyo nga nabwe bwe yayagadde kibeere. Wabula the splinter group, ka group akawukanye ku Basunni kalwanira n'emirambo ne kakuba Abasunni emiggo nti guno omulambo ffe tulina okuguziika. Tekasomera nabafudduwa kubanga Omusunni yazisoma dduwa ebyo byonna byakagurupu ako. N'olwekyo mufunze ennyo amawanga gano abiri gogeraageranya, erimu lirinakyo embeera history erinakyo eri gradio yaliteekawo. Dino mukoloni nga mufuzi w'amatwale tazaalibwawo ye yajja n'aliteekawo. Kyekireese obuzibu
kwe kuba nti eri liri ggwanga kkulu yali empire gumiikiriza nnyo lino ggwanga tto nnyo ebintu ebirikolako byonna bya speedi university zonna ezisomesezebwa awo za speedi mpyattuku zakateekwawo zo zennyini tezinneetegeera osanyisa obudde bwakayitawo butono tebannayiga nansi ensi tennaba nakubayigiriza kubanga muntu myaka 10 ensi eba ekuyigiriza buno bugenda bukya ennaku ezigenda ezitya noyita mu bizibu ebiyitirivu nogiraba oti okumanya emyaka 10 byonna atajarib experience eyo ekuyigiriza olina kukwata otya kino ne kino abantu abapya bwe bati be bantu abatannaba kutegeera kye bali bantu ennaku emyaka teginnayitawo ekibayigiriza kyekirese mutawaana gino nti omu muto nnyo omulala mukulu nnyo mu bukulu bw'oli ayise mu bingi amanyi n'omuntu bwe mwawukanya omukwata otya era omudduukirira otya ono muto tannaba mu bufunze nnyo kantuke ku kyamu ky'obusiraamu waliwo abalowooza mu bwangu ennyo nti bali basunni abasawudi ate bali bashiya ndooza kyekireese buzibu nedda si bwe kiri kuba mu bufunze nnyo Iran nga 1979 yagwamu enkyukakyuka nga zikulibwa bannaddiini era ne bagamba okuva olwaleero eddiini y'obusiraamu egenda okutandika okulamula wano munda n'enkolagana yaffe ebweru nga Iran yagenda okujja eri Misiri eggwanga ly'obusiraamu eribadde lisinga amaanyi nga Isirayiri ne Misiri bakoze endagaano ey'obuteetabaala kati tunuulira abawarabu baali basigazzaani nga Misiri Amerika egitutte egijje mu nsonga z'abawarabu n'abasiraamu ekoze endagaano ne Isirayiri kakati ani agenda okuddamu okulwanirira abasiraamu nga Misiri ne Isirayiri bakoze endagaano awo Isirayiri neesigala ng'ejooga abasigadde wabula Amerika kyagibuukako nti abadde mukwano gwayo oli Shah owa Iran ate abasiraamu bazze ne bamukola ki ne bamuwamba ne bagoba embase ya Amerika ne bagoba embase ya Isirayiri tunuulira baali bashiya mu mulembe gwa kabaka owa Iran naye nga mikwano gya Bungereza mikwano gya Isirayiri n'Amerika mu kiseera ekyo Saudi ne Iran tebaali na bulabe buno era nga teri Musaudi agamba nti abo bashiya abo bakafiri ani tekyaliwo kubanga bombi baali batwala nti Amerika mukwano gwabwe Bungereza mukwano gwabwe Isirayiri mukwano gwabwe bwe bakitwalanga ekyaleeta obuzibu bwe busiraamu okuyingira mu Iran enfuga y'obusiraamu okuyingira mu Iran enfuga ey'obusiraamu wansi wa Imam Khomeini 1979 era ekyava omwo ya Amerika okugamba abasaudi nti kati anti ffe tubagamba omulabe wammwe yaani duli abashiya ba Iran gibadde mikwano gyammwe okuva olwaleero musomese nti balabe bammwe lwaki Saudi agigamba nti gundi mulabewo abeera Amerika na Isirayiri kakati bwe bagoba Bungereza ne bagoba Amerika ne bagoba Isirayiri okuva mu Iran mu 1979 Saudi kwolwo lwe yatandika okusomesa nti omushiya mukafiri omushiya wona ekitabo kya Muhammad Amin kyeyawandika wajaa Dawrul Majus kakati bannange tufudde Dawrul Majus kakati ebikolwa eby'abamajusi simanya bisinze omuliro ani bituyingiridde duli nga mikwano gyammwe lwaki babadde bashiya babadde baki lwaki babadde tubayita bamajusi lwaki obayita bamajusi abakafiri nga bamaze goba Amerika bamaze goba Isirayiri mu bufunze nnyo Iran si terina bulabe n'akatono eri mikwano gyayo abasiraamu abawarabu terina bulabe n'akatono
kyoyinza okuyita obulabe oba wawulidde sayidi emu genda mu Iran ejja kugamba ffe tetulina buzibu n'abantu mustadafin abanyigirizibwa mustadafin buli omu abayita nti banafu ne sente zaabwe omusajja najja nazikuŋŋaanya omusajja gundi Trump nze mwadde biliyoni nange mwadde biliyoni 10 nange mugulidde ennyonyi ya miliyoni 4 eza dollars nange bonna ne beegula kyokka abawaayo sente bamwenya bonna bonna okumwenya kubali ku matama abajjako sente azibbye nga lyonna Trump litunudde bwe liti linyooma lizimuula ate mwatwawaayo bambi yamwenya kakati oli mustadhafu gonyigirizibwa n'obwongo bamunyigiriza tomanyi n'omubbi tomumanyi aza okutwala sente zo nga tagenda kugasa naye tomumanyi Iran etunuulira embeera eyo yonna negamba nti ate omuntu mustadhafu nga obwongo bwe bamunyigiriza n'atategeera naki ono amubbako ebibi ekikyamulowoozaako naye kiyali badde akola etunuulira baganda baayo nga banyoomebwa ate nayo tokkirizibwa nga oli mustadhafu anyoomebwa anyigirizibwa ate naawe okumukola ki okumubonereza ekyo sikyabusiraamu ekyo kabeere nga tannakutegeera genda omusomese busomesa nti okumala emyaka bwe giti obbiddwako ebintu by'obusiraamu bwe biti n'olwekyo tukole bwe tuti tomunyiigira gwategeera tomunyiigira ekyo Iran kyekola n'olwekyo yo terina ate bulabe eri bano abanyigirizibwa kuba tekikkirizibwa anyigirizibwa afuuliddwa nti tategeera ani amufudde nti tategeera bali abazungu bamutwala nti tategeera naye naawe tomuteekako kazito kola kyonna ekimutaasa nga Iran byekoze kakati oli ataliimu missoni y'Abamerika missoni y'Abayisirayiri missoni y'Abungereza ey'okwawula obusiraamu ajja kukitegeera nti gwe bataasa gwe otaasiza obusiraamu bwonna busunni kusinga ddala busunni bwe businga ennaku zino okubanga bunyigirizibwa abafuzi b'amatwale obusiraamu obusunni ku mulembe guno bwe bunyigiriziddwa ennyo abafuzi b'amatwale ne babutwalako buli kimu kati ate abazuukufu ate basobola kujja bagambe nti sijja kumugira lwaki yamanya nti waliwo ekizibu najja n'ayamba nate nosangamu era abantu abamu mu kaseera akaka nakanyolagano kakyagenda mu maaso aye nayagala akutema enteega gwaze okumuyamba nakwogerera ebigambo tekikkirizibwa mu butegeevu abayizi ne bw'oba muyizi munno muyina oluyombo olw'amaanyi ennyo yanzibako omukazi n'ebisigadde we mutuuka ku kizigo temuyomberawo toleeta byeri nti gwe musajja gwe ne mutandika kulwana nga n'ensolo eri wali ku kizigo omuganda agamba nti ku kizigo tekwogererwa kakati tuli mu mbeera ya kizigo ya bunkenke obunkenke bukyagenda mu maaso nga tegwoleekaanira munno ng'oleeta kigambo kya twawukanya bino kakati gwe obutegeevu nga neeri mu bayizi bakiharamisa wano tewoogererwa nomba muyina ensonga ne muyizi munno wano tewoogererwa musirike eno mission eyofuna ekyokulya kino ensolo ani tugimalirize obulabe obulinga obuliwo tebikusaidi ya Iran ku saidi ya Iran waliwo okudduukirira mikwano gyayo baganda baayo ne baba baawukanyamu ku buntu obumu n'erinnya mbukimalira yawukana sunni shia manya ge gaawukana Kurani y'emu ekibula kyekimu nabbi y'omu Allah y'omu Iran bwe kitunuulira kati ate gwe olina obuntu obulala mbu ate kano gwe oli mulabe wa mbeera kaakati eno eriwo toyagala mugiveemu nolwekyo tujja kwongera ko mu maaso gye tugenda tugira okujjako ng'olina akantu. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi tahirin. Abatulaba mwenna ab'ebitiibwa abaddu ba Mukama Katonda wamu n'abazaana ab'enzikiriza ez'enjawulo ez'ekitiibwa mwenna tubaaniriza tukwebaziza Profesa okulambika kw'otulambise okutulaga ebikwata
Saudi Arabia, Iran, Israel. Era bitwasose okwogera twagambye nti ebyogeddwa bingi era bikyayogerebwa, naye ffe bwe tuba twogera tulowooza nti oba oliawo ffe aboogera ffe tusinga okutegeera, naye nze mu magezi gange ntegeeramu nti abantu bano abawuliriza bategeera nnyo okusinga ffe aboogera, kubanga mulowooza nnyo. Omuntu buli bw'abanga ayogera talowooza kyasanze mu kitabo kyabwe kasaba muwandiikira kyonna nga teyeewandiikidde ye kyasanga kyatwala. Bintu bingi saba Professor ogenze n'ayogera ekigambo nti olwaleero tulaba nti Iran yevuddeyo n'etaasa abasiraamu n'etaasa n'obusiraamu, naye mu nsomesa z'abannaffe oba bw'oyogeddeko oba betwogerako nga tetujja kwekwekerera kubanga abantu bayinza obutabategeera, era nga nabo bwe boogera nti abashiya nga boogera nti abasunni, bagamba nti abashiya